Abakyala abawerako mu ggombolola y'e Makindye be balina akasoko ku matama oluvannyuma lw'okufuna ebyalaani ebigenda okubayambako mu nkyukakyuka y'obulamu bwabwe. Bano okusinga nga bawangalira mu bitundu by'omugotteko bakwasiddwa ebyalaani ng'era eyeegwanyiza entebe ya Makindye Meeya Yasin Omar yabibakwasizza nga bali wamu n'aba Creative Youth Agency. Mu kubakwasa ebyalaani bino bakubiriziddwa okwongera okukuuma obutonde bw'ensi naddala nga bakola amanda okuva mu kasasiro okusobola okukendeeza ku nteekateeka ey'okutema emiti n'okwonoona obutonde bw'ensi. So what we are doing from waste, we are making briquettes. Tukola amanda mu yokazo baloba yoka bali wano abena mu tukola amanda okuva mu kasasiro. So we make briquettes out of waste, domestic waste. So at least we are looking for alternative. Aba Creative Youth Agency bavayo n'enteekateeka ey'okugenda mu maaso n'okusomesa ssaako n'okumanyisa abantu ebintu ebikwatagana n'enkyukakyuka y'obudde, ng'era bagamba nti bannayuganda singa bakwasiza wamu basobola bulungi okuba ng'enkyukakyuka y'obudde ate tebakosa nnyo. Let's hope that we shall continue fighting. Plastic is a problem, really problem, and we are advocating that it's banned. It's banned in Uganda. This is how we have a lot of banana, so we can make paper out of banana leaves as a substitute to packaging. And it has so many women, it has gone to over 100 women. We are happy to see you because women are at the peak of addressing climate change. Why? Because it is us who use unsafe cooking gases like charcoal, which pollutes the air. It's us who do the shopping for foodstuffs, and we use polythene bags that are dangerous to the environment. Abakyala baweereddwa ebyalaani bino basiimye kubanga bino bigenda kubayambako mu nkyukakyuka y'obulamu bwabwe. For me, anyway, it has come as a surprise maybe from God. I really thank you about my sisters who come from afar. I did not know that today it was my day. I really thank Mr. Chairman, our mayor, incoming mayor. Really let us pray for him. Kimanyiddwa bulungi nti mu kibuga Kampala ssaako n'ebitundu ebirala buli nkuba weetonnya wabeerawo amataba era ng'oluusi gano gava ku bukyafu obungi era obuyitiridde obuteekebwa myala era ng'ate abantu abamu tebaagala kugigogola.